Nalubwama Caroline w'emyaka 25 kigambibwa nti abadde muganzi w'omugagga Brian White yaduseddwa mu ddwaliro ekiroddo nga biwalataka ku bigambibwa nti ono abadde ayokeddwa omuliro. Ku ddwaliro ekiroddo abasawo bakatemya abooluganda ng'omuntu waabwe bwe yabadde amaze okussa ogw'enkomerero. Kigambibwa nti Nalubwama yabadde maka ga Brian White agasangibwa Salaama nga gye bamugye okumuddusa ekiroddo. Okusinziira ku kitaawe w'omugenzi nga Ssaalongo Mutyaba Tom gwe tusanze ku ggwanika e Mulago nti muwala we abadde amaze ebbanga ng'ayagalana n'omugagga Brian White okuva lwe yava ku kyeyo. Carol yatuuka wa Brian White nga bali mu mukwano just mpulira friend nafunye mukwano gwange kuba yali omwana wange yakadde okuva e Dubai nga mukwano gwange kati ng'abaana abawala ali above 18 tomu following era natuuka nagendayo ndaba omwana wange wabeera n'okuyingirayo military yeriwo okufuluma omala kufuna permission n'okuyingira permission. Ategeeza nti yafunye essimu ku ssaawa 6 n'ekitundu ng'emutegeeza nga muwala we bwe yabadde akolera ku Brian White omuliro ne gumukwata. Batuuse nga bankubira essimu nti omwana we akoze eki bayibbe jjajja abadde amukolako amujjanjaba ye Brian White yefuula mu musawo muganda bo ne bakwata omuliro bonna bayidde. Ono yadduse Zambwa okutuuka ku ddwaliro mulambo gwa muwala we gye gwatwaliddwa era kyamubuuseeko okulaba muwala we ng'ayiddeko matobotobo. Twageza okutuuka ku mwana tayidde enviiri omwana obukowekowe kwebuli wamulira okutta omwana guba mungi. Ebyembi Muzeeyi Mutyaba we yatuukidde ku ddwaliro nga ye omugagga Brian White atwaliddwa mu ddwaliro ery'enjawulo. Muwala wange Nalubwama Caroline bamututte Kiruddu ate ye Brian White bamututte ku Mei nembuuza lwaki babawudde ate nga bonna bayidde muliro. Omukyala n'aŋŋamba mukyala wa Brian White nti tomanyi bizibu bya bba wange baamuwalanawalana dda era kati kiraga nti ye balina omutwala mu kasenga akali private okwewala ab'amawulire. Aŋŋamba nga kyavudde ku ki ye kati ate aba yewala b'amawulire abadde aziza musango ki yakutte akabiriti n'akoleza omwana. Ekisinga okumwewuunyisa kwe kubanga omulambo gwa muwala we guvaamu omusaayi. Tiyayidde mutwe tiyayidde ki naye ati yabadde avaamu omusaayi mu nnyindo. Mulese male kufuna bwenkanya sijja mutwala ne bwe gunaaba mwezi mala kufuna bwenkanya. Poliisi okuva e Katuwe etuuse wa Brian White okukola okunoonyereza. Kyokka bakonkomalidde wabweru w'ekikomera oluvannyuma lw'abajaasi abasangiddwa munda okubagana okukola okunoonyereza nga wayisa akabanga bakkiriziddwa okuyingira nga bakweza akalyanga akatono naye nga ffe tukomye wabweru. Abasirikale bano kye batwalidde ebbanga nga byezooba n'abasirikale basanze wa Brian White nga kino kiwaliriza ab'amagye okujja okulaba okubadde. Olinga Calvin nga munnamateeka wa Ssaalongo Mutyaba nga y'omu ku babaddewo nga poliisi eyaze wa Brian White abagayibwa okufiira omwana ono yeekokodde ebikolwa by'abagagga okwesanga poliisi okutta obujulizi. To our surprise, the CID, Division CID of Katuwe, has been guided by the suspect, that is Brian White, where we have to access and where we have not to access. Because the girl is purported to have died as a result of an explosion of gas. Secondly, when we reached here, we have gotten another information that she was burnt by petrol. We are really shocked of the contradicting information that what really happened. Mutyaba ategeeza nti wali kunoonyereza kwa Simba okukoleddwa bw'atunasaba ebitongole byonna ebikwatibwako bimuyamba afune obwenkanya. N'omwaka sijja muzika tiyasse embuzi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango, omugenzi Nalubwama abadde abeera ku Boys Quarter nga munda yabaddemu n'omusubbaawa nga gwe gwavuddeko obuzibu. Mu Boys Quarter eyo tebaddemu masannyalaze tebaddemu petroli kati yagenda okujja ne kando ennyumba nekwata omuliro naye okufa kwe kuvudde wa mukulu wa Brian White. Kyokka agambye nti batandise okunoonyereza okuzuula ekituufu. Ye Brian White tasobodde kufunika okubaako kyayogera ku nsonga eno olw'abasirikale ababaddewo nga n'amasimu aganya okugakwata. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Come to the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media tugamba tino beera ngo subscribing likinga ate obeere ng'osharinga ku amawulire ageesigika musere Megaton gemanya ate ne dafuko bonna ku olwaleero buli week tukwatayo akantu and then after Saturday ne tubeera ku radio musajja alekanya nnyo yamukube jinja amazzi nga sigategedde gaagala kunsesemya oba tuwalidde sinalya kituufu. So dafuko bingi betugenda beera nga twogerako nnaku olwaleero nina gundi gye nkuweereza ya Brian White. Brian White bukedde yakubye story eyo Brian White omwana yafiiridde mu makaage naye ndowooza tugenda sooka tuzanya audio eyo ate nafuta tugende mu maaso naye ne stories endala nnyingi nnyo zetugenda beera nga twogerako naye wansindikidde bingi ani zimbeera prepared wansindikidde that's why show yaffe yesinga wansindikidde yakasuku kasuku yabadde ki nga Mustafa amukubira butagenda ku kivulu kye wansindikidde ya zadenga mmeka eyalumbuye yes eyalumbuye ng'ayogera ku okulimba kuli awo kulimba kuli awo kuba kati nze information gwe nnina mulala mugaga ogenda owummulako n'oli omukulu yagenze kuwummulako. So bwe tukola ngamba Molini natu omusindikira ebintu Molini agenda kunzita nakoowa lwaki nakoowa tosasirikira muntu gundi mirundi ebiri n'atakudda amadesi omuntu mugamba thank you nakoowa gwenga kubira esimu n'otakwata sekubira ekiro nga nze kubira n'otakwata nkubeera naye omuntu n'omusirikira leero n'abirabye no kyekiraga nti abirabye anti nkubuuza gula wali ziba tiiki bbiri zibatike naye kirungi tukola omulimu gwaffe sikyo each and every week tuyisaamu ne ku radio tuyisaamu ku radio yali aleeta obulamu eri radio yaffe naye kati ogenda kampanka mumusindikire nga gwolina mutima mubi dolma atya emmere so nja kubategeeza ati ngenda kuza omwezi 2 tugenda nyodda amazzi gadde gagenda kunsesema tozanyira mu bulango bwa Molini wamme emmere ono Molini mu wano mujja kulya nze njala ennuma nyodda amazzi gabadde gansesemeza bakuleetera emmere dalmati kabikole dalmati agenda kikola nja kubategeeza ati dalmati leero tobula okubeeramu wano abeerawo ya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e11 si ye Novemba tugenda kubeera ku Serena Hotel ate kinaakasembayo okufuna nti yesheggalawo omwaka Serena bali mukugirongoosa Molini anyirira amabina agagira bwega kitiribiita ate wa kisampisa lwakuba ekizibu kyalina ye ne ssente tebatangana bali sisobola kukolagana naye nze ate nsobola kanze kyenja okukola era Molini mwagale nze simwagadde yagala amabina ge agaleke nze njogala ssente avuga emmotoka ya bbeeyi omanyi gwe ekikunjagaza osagula newa Molini ngenda kusagulayo nasaggulayokko naye maama okuzifuna nayita mu protocol zinga za Pastor Bugembe olavunyako sera Pastor Bugembe sigendayo nze ndagera omuntu gumuso yantwala era siriddayo nina ekintu kimu awantu awobeera abantu abangi sibaawo eza Molini ziyita mu pipeline gende ewagundi bulabonekawo ekifaananyi kiwano sayininga buli omu naagera nga azitemeetemyeko naye zeyasindika ndezeezo Molini nebanna ataano era geetaaga okuwandiikira bw'anyaga kuwa nga tokoze omuntu agaliko bameka mwali bameka nga 10 zo kati tezeetaaga kuwandiika abireke Molini antume bireke naye kati obuzibu bwe nasembayo okufuna papa ye n'agikuba direct misa kisemakula ogenda kulanga sheeyo sikusabye nkulagidde kimugamba kati okulaba obulabye essimu y'omusiime n'otandika okulanga bwe bulango butiibwa buno obwokumu so mugende mumuwagira yagitumye tewali buzibu talina mutu anayimba bulungi ate ne music amuyina atava ku kyakyo oba yakoka ndabira gundi ajati Sophie omwagazaaki nagiza akayimba kali nina amagwa ku meme abantu basanyuse waliwo eyasoose mu comment bamuyita Jona
yagambye I'm very happy to see you Davicom radio. Naye waliwo ne mulala yagambye nti olimba abalamulongo bali aneze yabazaala yali yabandaga nze nali mmanyi bana yagambye olimba anti manyi bana bangi era comment ziriko nga 8 nga bagamba bulimba nze simanyi bana nze yabazaala manyi bana nayogedde bemmanyi kati nagenzo kizuula ate nalongo kitone yabiŋŋamba era nalongo namugaye wanjokyezeza naŋŋamba nze mmanyi bana ate singa nga omulenzi mbu waliwo ne yampereza audio olaba show gye twakoze musajja ali bweru ali mu America nampereza audio nga amanyi family yaba mulongo nange waliwo yankubidde n'abintebatemera nze audio nkye nade ngenda gikuweereza nze singa waŋŋamba nti kitone nali sijja kuwogera alimba tajjibwako adiisi alinga Nobati kakitone Nobati azisa message yakajja mu Kampala Nobati azicha message anti wamukubira ku radio kati alowooza nze Omega we ayina amaalo naye ayina amaalo kaakati omusajja oyo yankubidde nze yabadde mu America ayina n'ebisaati byagenda okundeetera akuleetereyo kati ataasa okuleetera omu programu yiyo agezaayotegazozikola pima olubuto lwo oba byakummanyira muzireke bisaati bya ddala ali mugagga bamuyitaani sigenda mo yaŋŋanya omwogerere musajja wange abadde musajja nti wonaakuuma bwotyo nga bw'okola ne bagaye togaba nnyo buntu sikyaddamu kaakati nazize pulaani y'okufuna essimu gyo tumenyekera bwereere vidiyo zaffe esembayo okola abantu era abantu bameka bantu bangi tugibale omutwalo gumu tuba mu mutwalo n'ogenda waggulu tugibawo omutwalo gumu kaakati operation y'okugula essimu tusobole okufunanga information entuufu tugibawe kubanga nze era singa nyina essimu yange nali nja kukubira abantu nga bulijjo babuuza mulongo alina muzane nali nja kukubira kama nze nyinayo abantu ba nyinayo tewali wano omuntu ali mu Uganda nga tusobola okumwogeraho nga siina muntu amusemberedde era wakiringiya yiya ekyamulongo bankwata bukwasi bubi wanjokesala nze kyenjagala manyi abantu bana lwaki onkaka kati nze kati nze tubeera bana badde vuko mumanyi Derek nga nze ayina omwana omu tomumanyira anti ngamba bugambi Derek gwe mumanyi nze soogera balala kaakati nze kati nze mmanyi gwe na mukyalo na mwana we webale olinayo muganda wo bangi muli mwazalo bameka balinga 10 bakola ki abalala basoma ewamma gwe mukulu enze mukulu ndowooza nabo bagala kujja mu mulimu guno wono n'omulimu ogulaba kulemerako gusa obwavu nze tonyumiza mulimu guno naye ate byengufunyemu okyayinza okuguta kati nze ndagewa nsimanyi mulimu gufunanga guno nze amma kyenjagala kati kyayinza okubagamba nga sina kutandika bintu bya mukulu ono tugenda bwolabira vidiyo eno nga yakatandika ogenda kukwata 10 operation kati gula simu kati nno ekiruma oliwo abantu abali eyo nga yasobola ojjukwata n'agigula sajja awo kwasaagala nze basoma asobola ne saagala tugenda kugigula mu olaba pasita abeera mu kyaki n'asolooza kati obadde oteesa otya Davicom buli muntu asindika 10 tugenda kudda ku lwokubiri okukola kuba leero tukoze lwakusatu mumutagalira shate tewagigaba tugenda kumunogera eddagala naye buli kaseera oba ogatta tugenda kumunogera eddagala kubanga ekirungi abantu bano obalaba ku lwokuna bamanya Davicom alina obbeera wa Megatron era ye omuntu abazeera baani ku lwokuna siriiwo era ku radio oba ogenda kukola otya sada toliwo it's okay ogenda nkomawo ku Monday radio nteeke wani tosaawo muntu n'omu twekolere ganja faali we mulungi ngenda kuyiiyayiiya ndabe nyina show zitandika nkya ku lwakuna wali omusajja wange bamuyita Munnamasaka yagula shiba ate mubeererawo nnyo kuliko shiba ne B2C zitandika ku lwakuna tukola nga 3 mu lumu ne lumu kati njakulaba nyinza okuba B2C bana bayimba nga bakomawo kuba bayinza obutasulayo mu kyalo bana bakomawo tunamala okupafominga ku Lwokutaano nja kujja nabo ku Lwomukaaga nkole mala okukola kijja kukola kale mala okukola tugende kijja kukola kubanga nange ngende uwa gye mugende okole ki temumpeyo kasente kuba
twagala kunyweza Madam Bina baby oyo. Madam Bina ye wali. Watera jala. Ni mufumbo. Simanyi. Kirungi omulaba. Oyogera ko naye. Ate mutyako ki? Oyogera gotya? Ayina ka smile. Etayina buzibu. Namugamba mulabe, hello, how are you? Hello. I like your show. Bakumusanga mu myaka gyange giri. Nga sinayika vivi. Wayika. Nga nkyayina mu n'akasente. Wete birefu opekuna beranga ebyo. Yesu twagulira enkoko luli. Twagisasula yi. Twagisasula. Nagisasula nga gisasula. Kamukuyiti. Muyiti. Nalya ku nkoko. Nze ekintu kyosiride ko nkisasula. Ne wakola bubi ate. Kanaawe. Iyi. Aji Kabugu. Abasajja baba kuli. Oli yasasula enkoko ya luji walya. Ono si yagati oli enkoko wali osaba ebijanjalo. Wamba we bali muzeyi kuwaye. Noswazo omusajja omukulu olimba nawe. Olimba twali kikoze. Nalikoze ndi. So mbadde mbagamba enamba y'essimu eri 0702 0702 11 57 27. Kati omala okusaako 2,000 message kuba screenshot gisindikire ku WhatsApp. Waliwo agenda oziteekako nga talina buddo. 2,000 bakuba screenshot. Twagala tugenda kujja. Enamba ya Davuko mukangiteeke wa. Tugenda kujja. Tubasomeera. Nti gundi tumanye abantu baffe twatandika kukungunta abantu baffe. Tumanye abatwetaaga n'abatwagala. Ekinono ky'olina ky'obusaawo kuba sheenu abantu emitwalo 2 nga bagiraba. Muntu 22,000 Davuko mwabe tafunye essimu. Okay, tusimbudde mu kaseera kano nsonga zitambula mu ggwanga Uganda nange tuba each and every day tubanga ffe tukubeera ddala information kicho osanye okubeera nti owulira wano wali amawulire agosanye okubeera nti owuliriza agatali mu bulimba. Amawulire agaliwo saawa eno Brian White omuwala yafiiridde mu makaage. Nange nakusindikidde gundi ndowooza tusogere tuwulire. Waginsindikire naye lwakuba simanyi oba bipya oba bikadde. Bukedde TV yawadde yatadde story. Twagala tumanye obulamu bwa Brian White atandika ate okubeera nti ebintu bimwononekako n'okutuuka nga saawa eno ate abantu batandise okubeera nti bafiira mu makaage. Ebintu bino bipya kweri. Bipya. Nalubwa Makarene w'emyaka 25 kigambibwa nti abadde muganzi w'omugagga Brian White yadusiddwa mu ddwaliro ekiruddo nga biwalataka ku bigambibwa tyona abadde ayokeddwa omuliro. Ku ddwaliro ekiruddo abasawo bakatemya abooluganda ng'omuntu waabwe bwe yabadde amaze okussa ogw'enkomerero. Kigambibwa nti Nalubwama yabadde maka ga Brian White agasangibwa salaama nga tibamugye okumuddusa ekiruddo. Okusinziira ku kitaawe w'omugenzi nga Isaalongo Mutyabatomu bwe tusanze ku ggwanika emulago muwala we abadde amaze ebbanga nga ayagalana n'omugagga Brian White okuva lwe yava ku kyeyo. Kalo yatuuka wa Brian White nga bali mu mukwano kisitulira Brian nafunye mukwano gwange kuba yali mwana wange yakadde okuva e Dubai. Mukwano gwange kati ng'abaana abawala above 18 tomufolowinga era natuuka nagendeyo naku mwana wange waabeera n'okuyingirayo military yeriwo okufuluma omala kufuna permission n'okuyingira permission. Ategeeza nti yafunye essimu ku ssaawa 6 n'ekitundu ng'emutegeeza nga muwala we bwe yabadde akolera ku Brian White omuliro ne gumukwata. Baatuuse nga bankubira essimu nti omwana waakoze eki bayibbe jjajja abadde amukolako amujjanjaba ye Brian White musawo muganda bo ne bakwata omuliro bonna bayibbe. Yadduse Zambuwa okutuuka ku ddwaliro omulambo gwa muwala we egwatwaliddwa era Ede akatebe kamwawa kalala. ng'ayiddeko matobotobo. Twageza okutuuka ku mwana tayidde enviiri. Omwana okowekowe kwebuli wamulira okutta omwana kuba mungi. Ebyembi Muzeeyi Mutyaba we yatuukidde ku ddwaliro nga ye omugagga Brian White atwaliddwa mu ddwaliro ery'enjawulo. Muwala wange Nalubwama Kalu bamututte Kiruddu ate ye Brian White bamututte Meyi nembuuza lwaki babawudde ate nga bonna bayidde muliro. Omukyala n'aŋŋamba mukyala wa Brian White nti tomanyi bizibu bya bba wange bamuwalanawalana dda era kati kiraga nti ye balina omutwala mu kasenga akali private okwewala ab'amawulire ngamba nga kyavudde ku ki ye kati ate aba yewala b'amawulire abadde aziza musango gye yakutta akabiriti n'akoleza omwana. Ekisinga okumwewuunyisa kwe kubanga omulambo gwa muwala we guvaamu omusaayi. Yati yabadde avamu omusaayi mu nnyindo mulese male kufuna bwenkanya sijja mutwala ne bwe bunaaba mwezi mala kufuna bwenkanya. Poliisi okuva e Katuwe etuuse wa Brian White okukola okunoonyereza.
kyokka bakonkomalidde wabweru w'ekikomera oluvannyuma lw'abajaasi abasangiddwa munda okubagaana okukola okunoonyereza nga wayisa akabanga bakkiriziddwa okuyingira nga bakweza akalyanga akatono naye nga ffe tukomye wabweru. Abasirikale bano kibatwalidde ebbanga nga beezooba n'abasirikale basanze wa Brian White nga kino kiwalirizza abamagye okujja okulaba okubadde. Olinga Calvin nga munnamateeka wa Salongo Mutyaba nga y'omu ku babaddewo nga poliisi eyaze wa Brian White abagayibwa okufiira omwana ono yeekokodde ebikola by'abagagga okwesanga poliisi okutta obujulizi. The CID, Division CID of Katwe, has been guided by the suspect, that is Brian White, where we have to access and where we have not to access. Because the girl is purported to have died out as a result of an explosion of food. Gambo byebi saawa eno omuwala yafudde. Nalubwama Caroline yafudde bamusanze nga wowulidde awo. Brian White ono omusajja yali mugagga nnyo. Era abayimbi bangi balya ssente ze kusinziira era bamuyisa omugagga. Abantu kyekibasomo tabanko omugagga naye yali bulungi. Kale yali bulungi era nga abayimbi yabawa ssente ne bazirya n'akola podium n'afuna ebizibu awo. Era story y'omuwala eno ndowooza si yeesoosa olwo story ya muwala yavaayo n'agamba nti Brian White yamukabasanya. Story yatambula nnyo awo. Brian White ono n'owabboda oba basasi bwakulekaana oba oba yamutomera oba yakola atya ndowooza ono alinganga wakusatu kuliza ebimwogerwako. Akazindaalo nkakuwadde Brian White yoyo kati ekisooka kyabenazo Josephine Brian White mwali mu ggwanga. Josephine mwali mu ggwanga naye mmekano tukirina ekizibu kiri kimu wano mu Uganda. Waliwo abantu nga bali n'antagambwako oba nga bali untouchable. Naye ekisooka kya byonna nja kusooka okusaasira taata ne maama waba gyali n'abantu abalala bonna abakwata ku muwala ono nti kitalo nnyo ddala. Era twava Mukama Katonda eri gye tudda enjawulo kusookayo munno naye balumirirwako okufiira omwana wammwe mu myaka egyo kubanga emyaka eyo gyalimu omuntu aba atuuse okweyagalira ku mwana we kubanga bafuuse ba mukwano banyumye bashiyalinga ebirowoozo. So omuzeeyi nkugumya okubanga waviiriddwako muwala wo. Naye ebintu bya Brian White obulenga emigano ng'egyobyogeramu kubanga amazima gali nti Brian White oyo akoze effujjo mu Uganda no yabeera n'obusente nga tagambwako. Era nga atuuka n'okwebuuza Brian White amaanyi agajjawa. Tuzza abagagga tufunye abagagga wano mu Uganda ababenukawo nga kibunoomu nga bava from nowhere ne bafuuka ekizibu nga balina n'abasirikale abakuuma. Tuwulidde kino nti ayina n'abasirikale b'amagye badde baganya abapoliisi mu butuufu kyennyamiza nnyo okulaba nga eggye ly'eggwanga kale no poliisi yo yandibadde tokyewuunye naye ab'amagye okubanga beenyigira mu bikolwa ng'ebyo kyabulabe nnyo era nze sikkanya nakyo era nkivumirira. Ne mutuuka n'okubanga omuntu afiiriddwa obulamu bwe oli afiiriddwa omwana we ne mutandika kubalaata amagye kitegeeza kyambalo nammundu gy'aba akutte naye wajjako ekyambalo ekyo abeera muntu nga ggwe era njamumanyi namwe mulina abantu bammwe bemulumirirwa era ababalumirirwa. Naye olw'okuba nti Megan mu keesi eno yakajja saagala tujja sokoolyo soka tulee gye n'atandikira ne gye naggweera kubanga oyinza okwogera ne bitakwatagana ku Brian White kati nganza atamwagala ne bagamba ate kati obuzibu bwe nnina n'ensonga lwaki njagadde tukolere ku bantu. TV y'eggwanga yabikubye ataatamu omwana ayogedde era agambye naye ogunaaba mwezi tagenda kujjawo ki nange muwagira nange muwagira. Brian White yagambye nze ekisooka kyabina kyensaba nsaba poliisi ekole mulimu gwayo ekwate Brian White. Ate nga naye ekirala bali mu kasenga ak'enjawulo. Ekirala omukyala ono mukyala wa Brian White gwe badde boogerako bawe yamugambye mbu alina abantu abamuwalana bamutadde mu kasenga ak'enjawulo. Omukyala ono ateekeddwa okubeera nga suspect number 1 naye bamutwale anti ajja kutubuulira ono yafunye atya obuvune kubanga ateekeddwa okuba yabaddewo kubanga singa mu bigambo bye kuba tukoze tefuna ddoboozi mu bigambo bye
taata yali tugambye nti mukyala Brian White yadduse naye amugambye bawange okusinziira ku bantu abamuwalana twamutadde mu kasenga ak'enjawulo onjatasaana ono ng'asaana Kiruddu so nzija kusaba Uganda Police bannayuganda beetaaga obwenkanya ku bintu ebitambula mukyala wa Brian White akwatibwe abasirikale abakuuma Brian White wabanga bali mu mateeka bakwatibwe era babanga bali mu mateeka babuuzibwe kajoji w'ebibuuzo ebintu bino byabaddeyo bita Brian White ateekeddwa okubanga ali mu level ewake waliwo kamera batulage obutambi byabaddeyo bitya omuntu alubana abasirikale waka tabuza kubula kamera waka batulage era omuwala wano abadde akolawo ki abadde muganzi we kitegeeza abadde bafuma mu nyumba endala ameka babiri nono abadde mukyala we batulage ebintu bino byatandise bitya kubanga omuntu baga nti omuntu avaamu omusaayi mu matu bamwokyeza kitegeeza baba amuyiye amafuta mu matu ate ku muliro guno gw'okumwokya omuliro tatagere gutankanibwa so mu mbeera yonna nze nja kusaba tujja wano ku Lwokubiri nga tumaze okubinoonyerezaako ebituufu naye nja tujja wano ku Lwokubiri nga omukyalo ono abakuumi nga bamaze kukwatibwa Lwokubiri siwala Saturday tetuyambe ebayise kusadde ku radio 4 mutulinde tugera kwa tusaya bunyeso bakati musango guno kitumanyi bukedde kuba Yusufa yakasobola okubyogera akuba TV ya gwanga bukedde tesobola kukola kalibuli simanyi omanyi TV zino wali okoledde ku TV munda bwennyini obeeramu TV zino bagenda otteeka eggulire ku TV liyita mu mitendera mingi kati nga nze for example nze nanyini TV nkuwadde gwe boss walyo nga manager waliwo ba reporter wamala wamusindika mu fido noonye eggulire eryo olireeta bw'omala olireeta n'oliwa editor waagira bw'ati ate olumu basooka na buliwa abagundi bano abanene production manager simanya gundi manager simanya nuzulu mu biki bagenda oliyisaawo kudda ku mpewo nga kwegamba egguli erikoze litya kuba nabo bato basuuwinga nti mwanjogeddeko kalebule era omwana ono senga teyafiiridde wa Brian White tebandibyogeddeko sofa agakyaliwo ffe according byetwogerako kuva Katambi omwana yafiiridde wa Brian White era tawo omwana yalabise ng'ayogera mwezi mulamba ayagala bwenkanya naye nga nakufuna bwenkanya bwasinga okwetaaga mukyala wa Brian White asooka akwatibwe basooka bayite footage ow'ewaka yakomyewo ssaawa mmeka yafulumye ssaawa mmeka ngamba omwana yafudde ngamba omwana yafudde yagenze ssaawa mmeka ogenda okukola yafulumye ssaawa mmeka yakomyewo ssaawa mmeka era abati yagenda kukola mweno wiiki yonna batubuli ewaka abadde abeerawo atya batuwe footage w'ewaka oyo nze gwe nsinga okwagala then ebinaddako nengoma nti mu Uganda Brian White ono kusinziira obadde mu industry eno okumala ebbanga era olabye ku bintu byakoze ajja atya okubeera nti afuuka ow'amaanyi bintu byonna bye yakola njagala tuyisizeemu omulungi ali ku Megatron amanyi Brian White ono nze Brian White namwekalanga kibunoomu nga mpula ali omuntu bagayita Brian White agaba ssente agabira abayimbi nakola podium naye nze omanyi nze simanyi nnyo bintu omuntu ng'obanga si Megatron ng'eyo ebintu by'okusaba ebyo naddala mu bintu nga bya buvuyovuyo ebyo vagalanda bali awo totegeera kozi kyayina mba sibitegeera bulungi nyumira nnyo okusaba omuntu gwe manyi nti kyali wange nyanyo omuntu gwe okusaba omuntu nti manyi nti oba mpuliriza oba ngobera oba njagala muwagizi naye bino simanyi omuntu avudde nakapiripiiti kubazi Brian White namwekanga agaba ssente kitumanyi wajazijje ne kati baize nali nsula Salama Road awo nga ku Bunzaali nenga nyamukira nga awali PTC yafutuka gulu natomera wa boda boda awo beto nokali mukuba nagwa mu ngalaba era yazzaako buzza teyayimirira olulala yali atomera ali wa boda boda gulu wali eringa ku ngova ku gundi awo nga ku kooti yamutomerera awo mu bufunze Brian White ebbanga lyabeererawo abaamufunamu baamufunamu ne be yakosa baali bayitirivu ababoda abo abaamufunamu baamufunamu ne be yakosa baali bayitirivu banzira ngendako emunyonyi awo ku bali bagiyita simanyani nga autospa nga atuuzizaawo abaana
Busimanya yakulaga abaana abave mu bubbi abakolye business. Nengendawo bazena nimbe yani masembe. Nende ebintu ngejali bitambulamu. Ngenda okulaba nga enkola ya Brian White ali mu ya showbiz byakweraga. Walako kumubulirizaako awo sente Simanya zijja ludda wa sound yo taite. Ati china buzimu. Bono buli. Sente yazijja wa bichi kakala Brian White nabula. Yabulanga kimunombe. Nze era ebyaddala bujjo manyita limu mu Uganda saga. Agenda n'akomawo ayina ne yasubiza na mukasoye mmoto. Nkomawo Dubai ndimbadde Dubai wano naye nkomawo ndi mukambwe nnyo abogere bigambo nja kufana mmwe ayina ne we yayomba. Nja kufana omuntu nze bulijjo mmanyera kupana simbe okumanya wakuba akufana ngabula gambo ali Japan avuga boda boda. Nakalaba kawonga katambula. Nali nkuvuga zugo abyanza. Naye kakati ngomanyi government ya wano. Omusanga guno waguli fresh. Ngone government ne mukwala Brian White najja ne kwala funa. Twayogedde ekyo wakijjeewa. Ng'enoonyembwa kwesula ejjirikiti. Fetuyina obukakafu. Essaawa ya leero omwana w'oli yafudde. Naye yo police. Lwakuba Bannayuganda abantu balina kyebeerabira Megatoni. Buli muntu yenna asubira ku Munnayuganda. Justice ayitannaba kutuuka. Obudde butannaba kutuuka. Naye nga gukyokola Munnayuganda nga kimunyigirizibwa. Nekijja ono likodi era kigenda kusigalako. Essaawa enaatuuka Megatoni ogenda kuvunaanibwa ssekinnoomu nga ggwe omuntu. Sawe natuuka dde yabamu ejja kutuuka mu batulukunyiza nnyo abantu ejja kutuuka wali omanyi nti olizaala wali omanyi nti oli wasa nali manyi nja kuwasa wali omanyi nti oli nsisinkana budde nali sibumanyi kakati Katonda ye bw'ati wakola emirimu gye nti essaawa yonna bano bamwami Brian White Brian bano bamwami simanyi waliwo n'opolisi kulabya eyakuba ddali magi element munjani mukiibi simanyi mukiibi bajja kusasulira waliwo omusajja mu 2016 oba eyakuba muka y'abeesige gundi alitwine bwasima twine bwana wamulaba ng'akoze kyaki ebintu nga byamusobako wamulaba alina yitu wamulaba ng'akoze kyaki yali mu kikajjaawo saidi zaawo awo ebintu byamusobako yaddamu kubuulira njiri kakati government egenda neyazika omuntu ku maanyi naye omuntu yena alowooza tamwazise n'obuyinza amaanyi kirala n'obuyinza bamwazika ku maanyi amaanyi gamwazikamu ge galuwa nti omuntu abeera mu maka ge n'akuba ekibeera kyo nakwata Megatoni kusula mu moto order kati n'obuyinza naaba ng'akoze eki abututte naye essaawa olw'okuba nti essaawa gavumenti eba emwetaaga ebintu bigala okufundikira nga Megatoni ali luzira kubanga wonna wooyite ogenda ofuna essimu naye lwakuba nti Bannayuganda beerabize nnyo ontulabye abantu ababadde n'amaanyi ng'essaawa yo tebaliiwo nze nalabako omusajja agikita owa 2010 yajjakawo ku gundi ku Delta TV nga n'ebigatto byayambadde endaba neŋŋamba aje nga yali waddala nga musirise oyo yayina amaanyi nze ŋŋamba nnyo abo nalabako omusajja bamuyita Kamugaso yali akola mu City Council Kamugaso yayina amaanyi nalabako omusajja yali akola mu bali bamuyita Kabiito yayina gwe nasobola okulaba ng'avuga Subaru Kabiito yasambasambanga ebintu byaffe Kabiito yayina amaanyi mu Itoda Kabiito yayina amaanyi mu Itoda Kayiwula yayina amaanyi mu poliisi kitegedde bulungi nze ndabye abantu wano ng'essaawa ya leero otuuka n'okubuuza nti gundi mwali mu ggwanga sipapa y'omukwadi basinga nze seera kusereza sipapa naye y'omukwadi enzikiririzaamu abaali bayamba ku industry ya Uganda nga weewaawo yali ng'akola effujjo naye ate ye ekyenkizo nti yayambanga ku bayimbi naziryako alina omuwala bamuyita Bazanya Agi yayimba akayimba ne Kamiiri yampangayo $50 buli wiiki nze saazi yako ne sipapa omulaba amaanyi nagenda luli Kabalagala ng'emmotoka za sipapa zaasiraanira awo obulamu bwa sipapa bwakkakanyizibwa amanyi yalina mangi ali sipapa yagenda ku kitebe ekamwokya n'akubawo amasasi kakyekisa kitusumbuwa Mukama tegera kumusaba buwangazi bwe Megatoni omuntu tafa yekka twakikulimba negiba myaka emeka omuntu amala gafa omuntu si nkoko tiogisaana otamala negenda kakati bano ba Brian White
ekiseera kijja kutuuka abakuvunaana ssekinnoomu nga bakuvunaana ssekinnoomu. Nyina omusajja ali awo ku Zai Plaza bamusiba emyaka 4 naye yakolako 27 namusonyiwa weesatu. Bannayuganda kyekigala bamanye nti bwe bukya enkya Pulezidenti Museveni n'ava mu buyinza omulala n'ataking over oba Kyagulanyi oba Munyagwa oba ani yenna abazze emisango giri gisigalayo nga gikyaliyo. Yenkola y'omusango tegufunda. Emisango giri gisigalayo nga gikyaliyo. Era nkulayirira Mukama ng'atuwadde obulamu mu nsi empya ogenda kulaba abadde ab'amaanyi nga bakakanyizza okujja nga n'omukulembeze anabazzeeko nga anaaba mu luvu. Ogenda kulaba Megan nga bakutte ku by'obugagga by'omuntu nga bamusaba accountability according ku musala gw'abadde afuna n'ebyobugagga by'ayina. Bakubuuze ekizimbe ekyo wakifuna otya wali okolawa? Olitajje najja atubalirira Megan okusiza ku channel engeri gibadde etambulamu bino bidde mu bannansi babala nti obadde ofuna mmeka olina bya buwumbi wakawumbi wakajja. So kati nze nja kusaba taata lwaki abantu babakwasa mu buyinza bafuukira ddala ekizibu? Bwengo yakumanya mukwano gwo amalanga kufuna ssente oba buyinza ebintu ebikyusanya abantu. Abantu kati gwengo bagenda n'obeera vice president oyinza otaddamu kundabako bw'oyogera leka naawe bw'oyogera naye olaba nkyuka toyina yadde siringi ebi tolimba abantu singa toyina sente singa wangulu yadde essimu toyina yadde siringi 2 wabula oyina ssente ezikubeezawo gwe ne famire ye ez'okulya nga wagamba ozijjeko akakadde omwezi tebalya kwa kati tumanyi kyogenda kulya nkya ogenda kulya kyenkya ewuwo olabye obwavu kyekyo bayita obwavu kati okubota bajeti y'obyokulya enkya ng'omuntu mu byokulya omugagga akola program wiiki yonna omujanjalo gutukutte ekoze bwafubye ebijanjalo kakati kyovula nti gwe ayina excitement enkoko gyeteeketeekedde ogiri olwokuna era gyeri mu sefuliya byako mpolampola nsala nnene bugumya omanyi nti omwavu tayakyayagala alya kiriwo kati nze kyali mu levo ey'okulya lekanaayo kunjooba byegala byebituufu toyina ssente wabula oyina ezikubeezawo nange sirina oyinza oganiza 10 nange sirina naye tulina obutubeezawo obutintini ne famire zaffe naye tugamba obeere ku levo nga yasula mmotoka gwe nannyini wa siyinza kuddamu kusongako ziri muno nga bimeka toyinza kuddamu kubuuza noba ntwala eriwa sabo okumanya nti oli mwavu ate gwe oba omuntu akwesigamako bumukwata wakalamuza emmotoka n'emyezi ng'egi neteekateeka naye omugagga ye bukya ku makya nagaa kati eno ensumbuwa mugagga nga Brian White tabanko mugagga temwawula muntu mugagga na muntu ali bulungi ekibasumbuwa tabanko mugagga tukebere abagagga mu Uganda ne mu 10 abamwali ani abapima tubakebere Juzida blogger wali kabaka wa internet abatukebere Brian White mu 10 ne wabamu abagagga mu Uganda nze nja kwetondera tabanko mugagga wabula yali bulungi abimbi nga bali ya sente ze badije Michael nako ngafuna $5,000,000 abo baani bagundi kadi zaggwawo naye agenda kufeesinga emisango gye bujjako agenda kisasulira pozi ng'afumye mu Uganda kobulikwala yenna avuma omuntu akosa mu na Uganda kababeere ffe aboogera ano tulina keesi zaffe gye ziri ezo tulinze lunaku na ssaawa mmere ki egyotumiza bampadde ku gundi dya kati lwagiri yeewuza ati naye kyeŋŋamba kansugira ndyalyako abantu tebanyiigire nze obulamu bwammwe mbwegomba buliwa olya cyakala sooka endyeko katonotono siri bulungi nkuliiseeko noba nti nsobola okukulabirira osobola kati emmere si ya 13 kanaana sikasudde wali emmere ya kanaana billahi nsasudde kanaana kati ng'olidde ki eki ekya kanaana vulugwa mmere emmere nga yasinyi kanaana kigeza nsobola okukulabirira gwe kanaana ebyo nja bijjamu
era ndabina kipya bali sigirabangako ali yako natugirabe tunajje tulula kati wabaje temuruka ne mutomera lose bayani ate musasula nemmere yakala namba desigirabangako gwe gusoose ndisi era kutambula kulaba okudda kunyumya kati onyumya ate nkyalo nyumyanga lutabaalo emmere siringi kanaana nva engege ngenda kuwuta supu akwadde kawuwo nokitampadde mutwe wandigulidde otya njagala nnyo omutwe so nze Brian White yakumutegeeza ku kitanda gyali ng'ebagambye gyamujjanjalira mu executive titumwinaako mutawaana nze no naye poliisi njagala ekola omulimu gwayo taata ono afuna obwenkanya nina ekizibu bagamba baabokyeza bayidde babadde mu sawuna n'eyaka ali efulegi ge twagala owewaka oyo tujja kubitegeera ku lwomukaaga babiyinde ku radio fo abantu bajjoga babadde mu sawuna n'egira oba tujja bitegeera baveeko ffe tubawe budde ku lwomukaaga ojja kuwa information ngenda kuva wano ate wano wasula simanyiiwo ogeragendayo linda kugeragendayo njagala kuma abantu baye nga sawa bintu bikyamu nyinza obutatuukawo ne abamwetodde wonna mmanyiiwo ewaka pozi nga yasenkawo we nali mmanyi waali wane muneno yamukendo waali yagulawo aleka yagulawo kizinjage era kulomukanga ngenda kujja nkubuulire information eno nkugenda okusiza ku galiwo omwana yafa bwati ne bwati okusiza galiwo omwana yali yafadda babirese leero nekambuze kati mu Uganda mulimu abaana n'ebyana kati olaba obbanko omubbi w'enkoko agibba wali oba najjo oli n'avuma ku muntu bwati ne bamusibirawo naye bino ebyokutta omuntu ate olabye akatambi kakyagula poliisi yamusazeeko ejjo ekiro era wetubadde tugenda awo wetubadde tugenda wabirabye tugenda kiri kyogambye nti mu Uganda mulimu abaana n'agaana kyagulanyi bamusazeeko ekiro yadde asuse ku woteeri ne bakuba ne spray bagikubako ekibuyawo ne mala essaawa nga 3 nga nafudde ku byabapolomota ebyo sente ezaavayo bakamawo bampe $3,000,000 oyagala mmeka gomanyi kutegeeza kyekitegeeza okuba omuntu $3,000,000 guno otwala bina Uganda mukama w'ebbalamu yazigaba yali kakiiko akakulu sente zaalibwa abantu bano bbalamu agimusa kavuma abetex ate abetex teyayana nyingi mu bonna ng'ebaali ono abetex yalimu omutima ogulumirwa yekka nagaba naabana nabo yalumirirwa mubawe naye nga balakusola zonna bbalamu agimusa kavuma ketti duba naye nga mukuzijjayo mwenna mwalimu ffe twazitandika tugenda kukolako pulogulaamu ey'eggulu nga we yatandika njikuwe ejja kugifuna saponsa awo nga we pulogulaamu bino byonna byona abantu abagenda eggulu abiki byonna mbimanyi n'olunaku lwe twabitandikira ne gwe nabitandika naye byava ku ki mbikutotolere bulungi naye poliisi yazze ekiro ng'enoonya ayitawa n'omulala simanyi obaani linnya linneerabidde nga bavunaana okutwala jama okutwala kati leero ku mawulire bage babbye laputopu bagibyewa ate gundi yaabwe ngeri nkambi yaabwe mwami Kyagulanyi mbadde mulaba ku Sanyuka TV ng'agamba babasabye babbye laputopu simanyi jama n'ebintu ebirala kati mazima ddala gavumenti tubeere bwerufu newankubadde gwa poliisi Kyagulanyi tomuwagira owagira pulezidenti ali mu ntebe okakasa ayita asobola okubba laputopu gwe nga ggwe nga onagenda kuba ŋŋambi bakaba bange baŋŋambi okakasa ayita wasobola okubba laputopu kibuuzo kinene ekyo ali ku security y'omukulembeze era obudde obubba laputopu abufuna ddi kubanga n'ayitawa okwebulungulo bwebulunguluzi ku Kyagulanyi esekerizi 30 guba mu busango obadde olazeewa obadde olazeewa kakati Uganda Police muli bantu nabo mugenda gwa mu kategori ya Brian White nabo bajja bisasulira gwe nga tonne bakugamba nti yabbye laputopu gw'obwongo bwo bugamba ki nakuza omwezi 29 wetukoledde akatambi kano sifa tuwezezza omwezi kampeni zitambula naye zibadde zitambudde bulungi kati mutandise okuzoonoona Uganda Police kyemuŋŋamba muti mwalaba akatambi ku Friday ng'owa poliisi ayambadde elementi akuba Danny Magiki omutwe
yagira bwati bagambye omusirikale oyo abadde atambulira nnyo ku principal buli waddanga amutambulirako ng'akola effujjo temwakiraba kyemugamba Dani Magi talina bantu waabwe talina bantu balabirira omanyi nti element esooka nga yamwonoona obwongo kisoboka kubanga kyamaanyi kuba namulaba yakozesa amaanyi bangi n'ogamba Dani Magi katalina kyakolwanyisa in fact ng'eyamukuba nalaba amayinja ameka 3 nze nanditowoozezza President Museveni n'abali mu security nze nakkiriza okuvanako okwogera nakkiriza okunzigulako emisango gavumenti gye beeyagadde sikiinaako mutawaana n'okwogera musango naye okusinziira ku bitambula ekintu kye mwakoze ate eyo simanyi wamukikola mukigenderedde mwerabidde nti Kyagulanyi gye mwamutandika n'afuna amaanyi ag'enjawulo yali aluwa si gye mwamutandikira eyo n'afuna amaanyi amazibu yayinayo ekyenjawulo kati mumuzzeemu kubanga essaawa ya leero poliisi nze sigamba nti poliisi tekola mulimu gwayo ku bantu ababbi laputopu nange sikiza namubbi ayitawo abanga yabbi kambuuze nze ekibuuzo kyembuuza yagijeewa kuba bagamba jama yagijja mu mmotoka ya Kyagulanyi gye bammwa simanyi ekuuma ki erimu abasirikale oba gye bammwa kati bo ebakwatirako wabaali bateekamu yaki Kyagulanyi yali ayagala jama omanyi jama kyekola jama etta network kati ngayo banagiteeka wano wasula motors ne bagiteeka awantu tosobola kukuba masimu network zonna zikyankalanya ejama eyo kati baali bagiteekamu ekola eyo kubanga nze ndowooza ayita wa level gy'aliko ali ku level olaba nze bampita ku poliisi nze nga nkoze omusango ndi ku level empandikira ku poliisi neŋŋenda netwala kakati ate ayitawa nze zayitawa ali ku level poliisi okugamba nti tuyise omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku poliisi ajja akole statement olw'ensonga bweti ne bweti so sikuge kuba ekibuga lira bakijjeko amasanyalaze kyonna ekola nadde mbiraba ekiro ku NBS nadde mbiraba ekiro ku NBS ku barometer nadde mbiraba baleese omuvubuka oyo atambulira ku Kyagulanyi wa NBS bamuyitaani NTVS nzo kola ebintu ebirungi NBS oteekawo nteeka ani ze njoga gye nnalabye ndaba nnyo NTV kukubiriza ya luzungu sibitegeera era Oluganda naawe bakufunizayo akadde kawungezi kakaaki kati anti nadde ku barometer nze nadde ku barometer ng'alaga ekibuga lira kyonna bakijjeeko amasanyalaze kikalu era Kyagulanyi nawe yabulizza omusirikale lwaki okuba paper spray mu ruumu yange otegeeza ki kuba zaadde saa 6 nga beebase waliwo n'abaana abaagudde awo wansi nga gundi abayisa bubi nga agundi nga spray nga bazirise so nga mama Zedriga yali ku sala byaganye dda Uganda Police tusaba n'obwenkanya nani adumira ebintu bino twandise akalumbu kaleke katambule n'obwenkanya twatuwezezza omwezi katambula bulungi newe mutandika bino eyo yajja amangi mwamutandikira era gye mumutandikidde so nja kusaba abaana abalumiziddwa Mukama Katonda abasuuse bakome omusitula gwo ebyokwogera ku mboozi eno bikyali bingi naye nabyo ebiddako tubisanga ku radio fu neba n'abasirikale abeefuula bannatagambwako bajja kugambwako gwe nodda ku munno n'omukuba ekigulu bajja kugambwako ate ne bamala omukuba abasinga ne bagamba gabadde kabadde bateeseza naye nga bali abantu bategeera bulungi bajja kugambwako gwe mmeka tekyansa ate kyolina gwekyali muvubuka muto kyansa kyalina biraba ebintu mbiraba gwoliwo obujuzi lwaganda alina munywanyi wange twakolanga ffenna naye kati yafa yagamba muti ate baamukutte kwaki myaka emeka ekirenye emyaka nga 10 olabe kumere eyimira abantu olw'ebikolwa byabwe ebikula ku bantu bannayuganda kye baba bateerabira kubanza ekinyiza ennyo ku oyo simanyi we bamuyita mu kibi simanyani Principal Kyagulanyi yagambye bannaye temubagira mwe mudde eno naye ye ng'alumba bulungi yono omusirikale alumba bano abantu abatalina kisi kyonna abatalina kyakulwanyisa kyonna n'ogamba abantu emitima emibi baagijjawa kyamukisa mulungi twamutegedde amannya ye mwami Mukiibi aba yeddira ki simanyi saana kumanya beyeddira aba yeddira abamu bageetuuma nga tebeddira nja kumala kunoonyeza ku famire nje mbisunsule bulungi mwami Mukiibi alina famire bweti tayinza kuba nga tayina tujja kubitegeera ne bo tebalina bye baswalira ate bo bakozesa bo babayina bali abali waggulu tebabikola babayina
nabayina Uganda negenda kuddawo amazima tetulaje tukitaka kubeera mu Uganda muntu twali agenda kugifuluma eno Uganda yafugo kyoba omanya pozi eyo gye yajja amaanyi bote bakimanyi Arua gye yali kati alirira the same road the same region yezo kabira byambeebo kati era gye bamutandikidde kalogera kulala zagenda kuba weekend agenda funa abantu nze mmeka nze simu yange yankolo yukwatele bazibye kusima njya ngende mulale zo zibeeremu nga nkusindikira wana njya zibeeremu nenga sirabwa kubanga walwana ebitajja so kusindikira ebintu bya police abakuba abantu wandika kasiza mukwata ne Facebook n'erinnyali ayi nali ngenda kukwata era nja kuzikwata ez'omwezi ogujja gwenda beera mu simu ngenda kubanjina kituufu nzikwate gento laba wa police oyo kwasi nsobola neze police manyina kumanya ati niyenze nja kusaba amaje gasoga ve mu kalulu campaign zitambule bulungi okay at that aside so ngeno ndoza nina gwe njogeddeko naye naye katugiyiseewo medinsereko kuva ku gundi ogamba nti ebirungeso wabirabye nga wasirikida akalumbu nga lumbu yagamba nti ono yayagala nabyogedeko John Kasoko naye ngamba nedavuka mukamuleete nakyo tukyogereko lumu nti balwanira mukazi ugira ono namuwangulako omukazi dalala birimu abakazi naye bw'omutwe ogugamba gutyo si bituufu kakati bamwami lumbuye si bituufu ne banna abalala abali mu kategori eyo bayina abantu bebakola betutamanyi abalwanyisa Obuganda naye ng'essaawa yonna nga beefula nti bali ku saidi ya mwami Kyagulanyi naye nga si gye baliko Bulumbe tebagala Kyagulanyi lumbuye ne banna abalala bayina abantu bebakolera ffe betutamanyi naye nga naatubawadde obudde muwasi gye birina kyajja kubategeera olw'ensonga essaawa ya leero mwami lumbuye yakoze live ndowooza ya ssaawa nga mmeka ng'ali ku medinsereko Sebuliba musajja wa Kabaka nga nnyonnyola okugenda kwebweru fine but my question is gwe mulundi ogusoose ogenda media agenda kyembadde nzijako ekisooka kya byonna Uganda nga weeri essaawa ya leero bannansi gye balimu beetaaga okumanya kwa medinsereko kugenda ebweru nga lumbuye yakubategeeza ya bulijjo yatugamba oba obudde obwo lumbuye nze mbadde ndoza yalakoza platform ye okulaga bannayuganda omusirikale mu Kiibi eyakubye Dani Magiki omutwe mu budde obwo kubanga munnayuganda byayagala okumanya ogenda kwa medinsereko munnayuganda akufunira mu kugasiza struggle era ye bw'omala yamaze omugamba kati munnayuganda yafunyemu ki nothing kubanga medinsereko abadde nga afuluma n'agenda ebweru n'abeera ebbanga ekisooka kya byonna abantu abakolya kampuni ezo simanyi New Vision simanyi CBS kampuni ez'enjawulo zigaba off nga kampuni eyo yeesazeewo tuyinza okudda okwogera ku medinsereko nga kampuni yamuwadde off agenda awummule medinsereko nga ye okuva n'agamba ndekuddereddwa CBS ngenze bweru musango ki yatondebwa kubeerawo paka oba omulimu yagugu kyovula nti baganda baffe abo bayina abantu bebakolera nga bo buli ekibaawo wabawo ekigenda mu maaso bayina engeri bayitamu bakikakkanye munnansi aleme kukitegeera kubanga nze nandowooza nti ssaawa yaleero mwami lumbuye ayeyita munankyukakyuka nga wagamba singa yatandise okuvumirira ekyamu kiibi okukubira Dani Magiki element nakibeerako essaawa 2 omanyi nti yakikoze jjo ekya Dani Magiki olw'okukuba element naye nga yasooka kubeera nnyo ku Kyagundi kyokka bamukubalwa it was Friday yabyogedde ku Lwakubiri ku Lwokutaano ku Lwomukaaga ku Sunday ku Monday 4 days kimaze okuyitako ekyo sikiise kati aliuka akyogera era akulaga nti Mukiibi yamuwadde obudde bungi n'anoonyeza ne waabwe gy'azaalwa kati ate mwami Lumenje akubuulira saagala omanyi abantu batutakola research mbeewuunya munedde mu bigambo nga wabitemyetemye olina erinnya liwa mentionings omuziro gwayogedde Mukiibi sigwe yadde olwayogedde sigwe yeddira wayogedde birala ono yeddira birala oli yeddira olwokuba nti opakunkana bakiyita kuvulungutana
kati ozibiikiriza kiri ekyabadisiko kiwaliko amanyi gwayogedde oli yeddira birala nono yeddira bya kikoga abaganda be naye weetegereza akatambiko okubagana kitegedde bulungi lumbu y'omukutereero tabanko na information ntuufu yamuggwako dda kugamba babeeraawo ne lumbu yabika nga we yabikaani yasobola bika gino sali musala era lumbu ye wakubiko batogenda kufa kakati nze ndowooza munnayuganda gwali yatulaba nyinza okuba nga sinze mutuufu nga gwoli mutuufu naye medinsereko kugenda ebweru kitukwatirako wa essaawa yokusa ku mbeera gye tulimu kubanga munnayuganda ali ebweru munnayuganda atali mu ggwanga lye munnayuganda asindikira futu soja ssente okumugulira amazzi ayagala kumanya omukulembeze leero atuuseewo ali mu mbeera ki nga ffe tuteekeddwa okubawa update naye wookeera ku makyalo wamaka nogamba nga kati basobole bannyabo nja kubategeeza medinsereko sewakabaka agenze ebweru agenze ku kyeyo munnayuganda afune ki nsereko ayinza okuba nga avudde mu ggwanga lye nga limulabikira bikataliyagala nga erikooyi kitegedde bulungi sigamba nti oba nti lumbuye abadde amubanja wabula naggamba n'abantu balina abantu bebakolera naggambako olumuntu lumu olukiseko ya postinga n'agamba tetwagala beesige tetukolagana naye omusajja oyo mubi kitegedde bulungi tetumwagala akatambi gyekali owekitwalapa kyakoseagamba poliisi mulete beesige mu kooti abafunanimu emisango egimuliko firi beesige oli yayogedde birala omukulembeze najja nakomayo mwenyini n'agamba olwokuba tulina komanda 001 wagamba naye era tetukwagala ng'atidde kuswala omusajja yava Masaka eyo yali MP oba yali ani najja ku kitebe nga wa NRM n'akyuka Kyagulanyi Ssentamu n'agamba musagula abantu bonna abali eyo bagatte ku nkyukakyuka mubalage ebirungi ebiriwo omukulu Mwangiseke n'agamba tetwagala ba NRM tetukolagana nabo tetuli baagala era tetubaagalira ddala anize mutamibwina ku laptop ewaka kakati abantu abo baba ina abantu bawe bakolera nga bekwese Sadamani Makebe yakeera ku makya n'akola video nga ali Dubai n'asooka walabula owekitibwa Joel Ssenyonyi n'amuvuma era n'agamba tayagala kumuwabulwa kakati inze Megaton nsobola okulaba ensobi yo nesiwa kubulya nga nkuvuma kakati abo abaana balina era nkulayira olunaku lumu bagala kukyusa omudumu bakunoze Kyagulanyi nga misoni yawe maze okutuuka tujja kufa nabo tofa nabo omulekera nsi ensejja mulamula kakati lumbuye n'obwalumbuye bwe mwayogera atemereza nze namwewuunyiza nnyo era n'adde mulinze nga ndibe agenda yabyogedde ku Lwakubiri ebyaddaani maniga okumukuba elementi naye yasoose n'awalabula ku medinsereko n'atubuulira ng'adde alina omukazi ebitatugasa medinsereko okuba n'omukazi kibi yandikwanye musajja museyazi medinsereko okwegomba omuwala gwe baali balese ku CBS oba ku TV kibi kati okumaye mwennyini yeekuba mbu oba okola ku leediyo okola ne ku TV ameka n'abatanzi akola ku leediyo ono omuwala gundi Nampijja akola ku leediyo Sayima akola ku leediyo tebakola ono gundi Alan yali akola ku leediyo yalinga akola ku TV kakatula nti byaga tebikwatagana mbuba omanyi bakuleeta woba okola ku leediyo otekera okola ne ku TV bitya kwefuukuta akola ku leediyo kwefu akola ku leediyo manya akola ku TV ate titi takola ku TV mbazira Tony radio bakola ku TV DJ Neke radio kakati wale radio kakati nolabye ddala ng'omuntu ali awo yali mu kuwuddisa bannayuganda olw'okuba alina salale ye gyali mu kugoba anti lumbuye akuleeta information ng'akulaga yagimuwadde yamusasula kubanga ebintu byayogedde ku medinsereko lumbuye ali ttake munnanga amuwa information ali mmenga awo kati yamuwa ne ssente yamuwa ne ssente era yamusasula ti kino
kubanze nade simanyi nti Medi Nsereke kyamugobezza mukazi n'olunaku lwe yajja alumanyi oyo matu nenga bamutomeza nnyo n'olunaku lwe yajja alumanyi naye yamuleeta akola ki kati olw'okuba ye ayina embeera ze ntayagala Katikkiro afuba nnyo naye n'amalako ajja kumuta jasi butanaba ate kakati abategeevu bamanya dda nti ayina ensonga tayagala bwagazi Katikkiro yayina ensonga ze Katikkiro gwatayagala oba yamusabayo n'agaana bwe buzibu obwo oba waliwo abalonda Katikkiro bali wali baagala era enamba esinga obalumbuye balemera ku muntu nga yabamma ssente bazikusaba kasoogaana gwe buli kintu kyonna kyakola emmengo kiteekera okuleetamu Katikkiro ate amuleeta yamuvuma amukaka ngalaga talina reason gyawantuufu tiero gyakoze aleeta amukakkanya nga amuvuma kitekedde bulungi kale essaawa enaatuuka nze nakugamba Megaton nti nga baagala okakasa nti ebyeboogera si bituufu abo abaana bajje wano bavumavuma dda abantu gwalaba gundi bamukwata nga zze Sadaman yeekolera bintu bye era ku gaali bonna buli ali ku perolo waatuuka nti oli gwasobola kukwata bakuleka neomala kisaka newakomawo wano wakasola nga tamukutte manya muntu waabwe okategedde bulungi Sadaman yavuma Katikkiro kivumi nakyo wakalaba kakatambyako era lumu nalaba Chicken ng'avuya ku show ya Kabaata Sadaman bamukwata yayoga atavuma nenga akati ono omwana oba ategeera bulungi bamugobye nno ku TV bamugobye yali avuga agera yavuga wayi oliwa mundi wano ku bitaala ekisaasi tojja kyukiraawo kyekyo kyegga nti ensi bamugobye buli muntu ajja kusasulira ebikolwa bye olwaba bakutandise Sadaman yakwata essimu n'asooka awemulawumula Katikkiro wa Buganda yasibira ku kitebe projekiti eyo ebeera munda mu gavumenti tekiyamutaana komawo Oyo government tefiirwa neswala okujja okuvuma kati bekozesa bano baana nakugamba nakola interview nenkugamba nti baganda baffe tukola omulimu ogumu wetukola omulimu gw'okuvuma abantu njamanya ebintu bino wamma ani kugamba anti bajjaga naawe ovuma anti mpuliriza oyogera ekitulekera kitekedde ogundi agamba avuma okitegedde bulungi nabagamba wetukola omulimu ogumu guno gw'okuvuma abantu njagala mmanya ebintu bino wammanga nti abantu atuwa ssente tuvuma abantu tebatwagala olw'ensonga bw'aba akuyita okukuwa ssente akuyita mu motoka ngeri tinted wanvumidde Megaton lwaki tazikuwera mu bantu wanvumidde Megaton weebale naye ng'abantu abo balina abaana bayivu n'okutusinga basobola okulizoninga mu luzungu ekyokubiri abantu abo waba atikkira omwana nga mutikkira takuyita kabaga anti oswaza gwojoba agenda ono mukwano gwange tasobola kukyogera era gwa ku meetinga ekiro n'akuwa ssemeja n'oweebula sente za munzikiza so nze siina muntu gwe nali nvumye wabula nze njogera atasobodde kunteganya n'agamba nti nvuma naye nze njawo mpeyo omuntu omu era omuntu nali ngenda okusasambula yali omu yekka era gwange amuleke era nali ngenda kumuwa nali ngenda kumuvuma ebivumo ebituufu ate kati obuzibu bwali okoze n'ensonga yaki nagamba muleke omusajja ali mu buzibu gwe tamanyi Segawa kyayitamu talina kyayitamu ate ebyobugagga byo byonna omusajja yabitwala ani tonnabitegeera tabankola kyabugagga yayina omwana oyo yayina emmotoka ze kati naafuna obuzibu ng'ayina n'ebbaala ne bamutwalako buli kimu omuvubuka oyo omanyi kyayita ebbaala yayina niweofuna akantu akanosawo cupa 2-3 si buli omu kyakayina byangu byakukola naye embeera gy'alimu wali oyagala kumutta nungi mbi anti waliwo n'okwewoneka ku kyotasobola omwakalo ke kyamukola tekamutwalakadde siringi ebibiri ate yali azijjawa yayina talina ateresa obusente bwe ngayamuteresewa afuna sente muka ku leediyo ezo za radio zireke ate yali azijjawa kyola naga nti tuleko nali ngenda kumukuba kuleeta ne saponsa we ekyenjawulo kyabo bo baagala okuba omuvuma nga katugende mu mateeka atasobola talina buddo alina akuba saponsa yali w'amaanyi anti gwe bakyankalanye naye akyaliyo era enfuufu gyolaba yafuumuuka yaliye enfuufu gyolaba yafuumuuka yaliye kyekyobulaba ekiriwo nti
Keze tulasoma siganga avumba nengamba. Muleke Shoman muleke. Tudde ku gundi musajja waffe muleke. Simwinako mutawana. Nalabye gundi nebaze ekibiina. Wamulabye ng'agaana abantu genda mu nkuuka. Simafaki. Ali Katikkiro akuba. Mugenda mu nkuuka. Temukola ki? Kale Isima Lubega ekibibi yoyo. Omulimu ogwasooka okumulaba ku maaso. Nali wannaalongo kitono awo. Nemutunuuliranga ndaba. Kati Isima Lubega ekibibi. Y'omu ku bannabyabufuzi gwe nasooka okulaba ng'alimba nali sikimanyi byeyogera bya bituufu. Alimba? Yani nali nga ndola sidde mu Cooper Complex. Mu biseera bya Barack Obama wali mwaka ki? Byadda 2010. Nga wakubira amasimu ewange. Isima Lubega ekibibi tulero tukulukusa amaziga nga atudde awo. Ali mu kulya nkoko. Era mubasa okufuna sere za government. Isima Lubega ekibibi eyo mwali ne luba kyoya. Lindako Isima Lubega ekibibi akolera government. Sente yazifuna Isima Lubega ekibibi. Oyina obukakafu bajja kusi. Okunsiba tekiina mutawana gugambe komera. Wakyogera kalibu. Isima Lubega ekibibi. Musajja wanchuka. Eyawa. Nadda naye muvumi. Nchuka mu bigambo. Ye takola analysis nga tavumye baana. Twali muntu ali mu nchuka. Avuma bantu. Nayo ku baana. Simanyi. Gambye y'omu ku bannabyabufuzi gwe nasooka okulaba ng'alimba. Esimu yazikubanga mu Cooper Complex wali ewange. Ngali ku ntwigi. Isima Lubega ekibibi. Tulero tukulukusa amaziga kati nga nfuluma kukupa n'engamba ate nga ngenda okulaba akapande kaliko Cooper Complex. Nga wavaayo yagamba abeera kibibi akulukusa amaziga. Wavaayo wadda wano ku kisansa awo ku parking kadde eky'engu nga wakubira amasimu. Isima nga maana omwezi nga tagenzeeko kibiji eri akubira amasimu. Kakati ekisooka kya byonna. Isima talina moral authority. Egana abantu kugenda mu lubiri. Yo waba tagenda abireke. Kubanga olubiri nga ddwo dukola enkuuka eyo lina ebigendererwa byayo. Era lwaki balina ensonga ki bakola enkuuka. Isima point ye entuufu gyayogera ne approach gyajjiramu etali ntuufu. Isima Lubega kibibi ali mu kulevo egenda ku radio yonna wano mu Uganda oba ku TV yonna. Na WhatsApp mission ye lwaki tayagala abantu bajje mu lubiri nga tavumye. Kana yavuma. Abawumba tutu abo tebategeera. Gundi musiru. Isima atulaye ku mpapula ziraga nti ategeera. Era tulagene bamulankingira. Nina chane ebakyaza abavuma buvumi. Ne chane ebakyazo giraba. Nakugamba mega tugobera mugumu ku video zetukola zino. Omuntu yenna nga awe mulamu owina afuna abagoberezi balina sola kukola kyaki. Nze nina abasajja bange baali bawemula naye bali bwe bate. Ffe tugenda kwesima mu maaso Mukama nga atuwadde obulamu. Nga video zaffe zijjo zibuulirira abantu. Nga bannafu omuntu olunaku lumu agenda kuba atudde mu ntebe ye bw'ati. Omwana ayogera omwana apuleyinga akatambi. Oli akutukire mu ntebe. Oyo sijajja. Musajja omukulu ali mu kumasa ntu. Oyo sijajja ng'olwo envi zikutte kutulingidde ensambu. Olwayogera ebigambo. Kati nga muzzukulu we ono sijajja mu myaka gye muvaayo. Si ono. Oyo bawule. Jajja akutuse. Isima agenda bisasula. Mpozo nga akolera government. Sente bazimuwa Isima ne luba kyoya. Luba kyoya nakola n'embaga. Kuulya kyakuba amasimu yasirikirawo. Wano benkyamanya alabika akyagaanye sente. Makolo Kavuma. Makolo Kavuma yalabika yagaana. Naye wano bayiswa kibibi, Lubega ekibibi. Bawuddisa bannayuganda. Kale tutuganya alina obukya Isima Lubega. Naffe tulina obulungi. Obukya yabujjawa. Ndowooza entangawuzi bali mu entangawuzi ne zigaana okufa. Yandirimye ebirala. Obukyayi bw'ayina kubanga Isima Lubega be bamu betunulya abatusooka kutegeera ebyobufuzi by'e Uganda era betwebuuzaako. Namwebuuzaako ng'avuma abantu. Nangavuma. Nabenda babavumira ddala gundi muwumba tutu. Kyongamba nti Isima Lubega ekibibi. Waliwo yamugana okuddamu kuba amasimu ku leedi ayiseewo ensonga ze. Lwaki avuma? Nga Isima Muganda ali ku Muganda nga beyusobedde n'omuziro gumu agamba mu point ye beetuuse. Mukuvuma. Tubalinde.